Olunaku lwajjo twakulaza abenganda za Agnes Basemera eyafiira mu ddwaliro ekkulu Fort Portal ku lwokuna olwa wiiki ewedde nga bava mu mbeera olw'eddwaliro okulemera omulambo gw'omuntu waabwe. Mugende muleete ekipapula apoliisi nuko tubahe omuntu wanyu. Oluvannyuma kyazuuse nti ensonga zabaddemu enkaayana ku ttaka Basemera bwe yabadde alina okuziikibwa ekyavuddeko ab'ebyokwerinda okulagira eddwaliro ligire nga lisigazza omulambo. Abenganda za Basemera leero bakedde kulumba ofiisi ya RCC w'ekibuga nga bamusaba babulire ekiddako ku by'omulambo gw'omuntu waabwe. Oluvannyuma ab'ebyokwerinda n'abakulembeze mu kitundu beevumbye akafubo n'abenganda za Basemera akatakkiriziddwamu b'amawulire. Zibu by'ettaka okufa kw'omwana akafa nk'abantu baitu habwaki nibatanga kuziika omwana waitu haitaka yitwe nitwe twakabanza kuziika omuntu eno etawuni ebiragiro byayo byarabiro byokutanga omuntu kuziikibwa itakali basazeewo ku lw'obulungi n'okuwa ekitiibwa omugenzi basazeewo nga famire zonna ssatu nti sista waffe Agnes bamuziike wabbaawe. Kyokka bwe bavuddeyo batubuulidde nga bwe bakkaanyiza okuziika Basemera ku ludda lwa bba Kyenjojo kubanga ettaka kw'abadde agenda okuziikibwa liriko enkaayana ezikyali mu kkooti. Tukagozi tukumuziika baitu twasabire abazaire be banyinento tibatwikiriza baitu hanyuma y'akasumi n'okukonyerwa RDC office baikiriza ito kuziika so ntusima muno okweyezo wa RDC yatuhaire nga bakwasa omulambo gw'omuntu waabwe RCC w'ekibuga Fort Portal abategeezezza nga bwe babadde beekengedde nti ebyokwerinda byanditabanguka singa bakkiriza omulambo okuva mu ddwaliro nga wakyaliwo enkaayana ku ttaka kwe bagenda okuguziika. Ettaka eryo lyennyini liri mu kooti ate waliwo na court order ng'ekiriyalinga nga tekkiriza muntu yenna kukolawo any development ku ttaka eryo. So twabadde n'ensonga zo ssatu famire ng'erwana court order ate planned area. Kasigwa agamba nti wakufuba okulaba ng'ensonga ku ttaka lino zigonjoolwa kuba kati zaakamala kumpi emyaka 24 nga zikandaaliridde mu kkooti. Abenganda za Basemera oluvannyuma beeyongeddeyo Kyenjojo okuziika omuntu waabwe yafa ekirwadde ekya kansa ow'omu byenda.